Abakulembeze b'amasomero mu ggombolola y'Egombe bawanjagidde gavumenti okuvaayo ebeeko ne kyekola mu kutangira ettemu erikolebwa ku bakuumi b'amasomero erikyasa ensangi zino. Bano okutuuka okwekubira omulanga eri gavumenti kiddiridde ettemu erize erikolebwa ku bakuumi b'amasomero mu divizoni y'Egombe mu munisipali y'e Nansana nga basinzidde mu kusaba okw'okwegayirira Katonda okubataasa ku mbeera eno okubadde ku ssomero lya Hillside SS erisangibwa e Matuga. Kale basikariza ab'essomero babalumba ne babatta, ekyo kiteeka abaana baffe ku bulabe nti bwe baba asikari wa gate asobola okulumbibwa kiba kitegeeza abaana baba munda ebiseera ebisinga baba tebali secure. Twetaaga security kubanga abaana bano si baffe baana baggwanga. Nsaba bannaffe abatwala ebyokwerinda kirungi nnyo security gye muteeka ku mabaala n'ebifo ebirala biki mugikyuse kuba ffe tusinga omugaso mu kitundu. Omusumba Ocho Milton nga yakulembeddemu okusaba kuno asabye abazadde okwerekereza byonna baweerera abaana kuba bwe bugagga bwokka obw'ensibo bwe basobola okubalekera. Omwana wazanyisa okusoma, mpulira ennaku ng'omuzadde azanyisa mwana tasoma. Ate mu mawulire amalala Meeya w'e Kasanje Zinda Jonathan Gayira asabye ekitongole kya Uganda Roads Fund okuvaayo kitangaze ku nkola gye kyesigamako mu kugabanya ensimbi z'enguudo gy'agamba nti si ya bwenkanya ng'abadde ku kyalo Kikalaala mu tawuni kanso y'e Kasanje gy'atongoleza enteekateeka y'okugulawo empenda z'enguudo mu tawuni kanso eno eziwezaako kilomita 10.6. Obukadde 68 obunno bwandibadde bukola kilomita zinga 5-7 naye kilomita 10 n'obutundu omwenda si kyakusaaga. Tugenda kunyigiriza nga bwe tusobola okukola omulimu obulungi. Meeya agamba nti basaba obukadde 10 wabula bafunako 68 bwokka nga basazeewo okuggulawo empenda z'enguudo kuba ze ziviiriddeko okulwanagana okutatadde. Nina kilomita 10.6 n'obutundu obugwamu ninfuna ssente tono nnyo mbuuza Uganda Road Fund yeyo ekosa ki kwesinze ogaba ssente za Road Fund netuwa ffe zempe obukadde 48 ate n'owulyawo alina kilometers nga 5 nemu obukadde 2 neze nina kilometers 10.6 naye empa obukadde 48. Nsaba enkola eyo banga bakitegedde bagikyuseemu. Abatuuze batubulidde okusoomozebwa kwe bayitamu olw'enguudo embi nga kati n'obusuubuzi bwafuukira ddala kizibu mu kitundu kyabwe. Tusumbulira ddala abamu abasinga tuli basuubuzi ebyanguudo batwala Entebbe Kampala. Balina ebirime byabwe n'ebyamaguzi byabwe naye nga tebasobola kubitambuza kubituusa mu katale olw'okubanga nti enguudo nfu. Naye olwaleero tulina essanyu kubanga gavana affe akiswaze n'alonkinga ensonga eno enguudo ezisukka mu lumu zigenda kulumibwa. Oluvannyuma batongozza enteekateeka eno ekulembeddwamu ssentebe Dr. Matiya Lwanga Bwanika wamu ne yinginiya wa Town Council Semanda Godfrey ng'ono alambuludde ku nguudo ezigenda okukolebwa ezisoba mu 5. Tuba tukola emirimu tetwagalaga nti ate wano wangi tuli enguudo zaffe bwe zibanga zaffe waayo mita 3 waayo fuuti 2 enguudo singa zijje tugenda okukola enguudo zigenda kubaza mita 7 naye ate tulina bwe tuyita services amazzi amasanyalaze mutukkirize tetwagala kutwala mu kooti abakola enguudo bantu. Amabaati gagabaniddwa batono mu ngeri y'emu ne ssente ezikola enguudo bwe zityo abantu bagenda ne balowooza kino kiri mu mabaati mwagadde mutaddewo obutesi kajanja naye abantu babba n'ebisinga ku maki. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV Agaleero.